bana bakatonda omwero mungi malamusako mwenna mulinyala mukama Yesu Kristo njagala okwebaza Katonda atukumya atwabiridde n'atuusa nate n'onakola kyosomuko gw'obulamu njagala okwebaza mikwano mwenna abasinzira gye muwulira ebigambo bino 91.9 e Kampala nammwe abawulira ebigambo bino ku mayengo ga Prime Radio 94.6 e Masaka njagala okusaba Katonda abampeera omukisa njagala okwebaza mwenna abagoberera ebigambo bino okuyita ku mutimbagano gwaffe gwa YouTube nammwe mukama abawe ekyemusinga okwagala nebaza ekkanisa ya Toronto Uganda SDA Church mwebale olw'okuteekateeka gospelare mwezi guno gwa November twebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde ate okubaako ebigambo byetuyiga ffenna awamu mu ngeri ey'enjawulo nkwebaza gwatuta omutawaana n'obaako ebigambo by'obuuza era byotaddemu okulaba nga biddibwamu njagala kutegeeza kamugezi ka leero Friday tugenda kubanga ebibuuzo ebyo byonna bye tulina mu ngeri mu b'endala tufuna okubiddabwamu so nsaba ku namba ya 0702 0848 32 ebigambo ebyo biteekeko era ekibuuzo kyo kiteeka okusobola okuba nga kiddibwa mu ngeri y'enjawulo naawe ayagala okusabira ku namba ezo kojja okuyita 0702 08 48 32 19 oba 0705 166 ojja kubanga ofuna okuddibwamu ataka ngezi kona ko lwali so nja kusaba ekibuuzo kyonna kyolina kireete kifuna okuddibwamu mu ngeri ey'enjawulo onakubuuza ko simulala yembulizi wa njiri ya mukama waffe Ssempiira Martin okuva mu Nabasuba area tulina ekkanisa y'e Uganda ejje ndi ku Tamadda Kisangaani tulina kanisa ya Nabasuba Lugga twebaza mukama nesaba skulu y'e Bugumu wansi wa Najja Nakumbi district twebaza mukama olw'omukisa gwatuwadde okubanga naffe atuwadde omukisa okuyigako naawe okuyita mu gospelare eno mu ngeri ey'enjawulo tukyali wansi w'omulamu ogamba nti enkomerero eri wano kumpi oba kutiisatiisa butiisatiisa olunyi lwaffe oluwadde Baluumi sura 13:11 era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanye ebiro ng'obudde butuuse kaakano okuzuukuka mu tulo kubanga kaakano obulokozi bwammwe buli kumpi okusinga bwe twakkiririza muganda nge mwanyinazo omwagalwa ebiseera bye tulimu bya nkomerero obunnabbi obwa Bayibuli butulaga nti obwakabaka bugenda osemba okubaawo bwe bwakabaka obwa Katonda Yesu Kristo agenda teekawo obwakabaka ku nsi eno obugenda ofuga emirembe gyonna naye ekibuuzo ekikulu mu bwakabaka obwo mwoli banaaba akomeza obwakabaka bwo onaabeera mu abo abagenda osikira obwakabaka buno oba ogenda kubeera mu abagenda okuzikirira emirembe n'emirembe era ekyokuyiga kyaffe kyetuntu era leero kiriko omutwe ogamba nti obulamu bw'eggulu buliba butya obulamu bw'eggulu buliba butya kayimba akamu kenjagala nyagamba nti natuulaawo n'endowooza ku bulamu bw'eggulu mwakafaananyi buliba butya kayimba ako mukamanya abamu abawulira ebigambo bino muyinza okuba mwalimu kabuliddeko nti obulamu bw'eggulu bugenda kubeera butya waliwo ensi ennungi ennyo oluyimba olwo ndwagala nnyo waliwo ensi ennungi ennyo lw'okukkiriza tugiraba mukama atulindiridde tegedde waliwo ensi ennungi ennyo there is a land that is fairer than day eggulu liriba litya katusabe Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza olw'omukisa gw'otuwadde ettuntu erya leero ate era okubaako ebigambo byetuyiga nsaba otuyigirize leka ebigambo bino byetugenda okuyiga leero bisobole okukola okuzimba okutukubiriza okutunenya n'okutusembeza n'okutebekisa n'okusaasira jangu oyogere naffe ebigambo bye tunayiga leero bisobole okutusembeza wooli Katonda affe tuve wano nga tukyusibwa ng'era tweyongedde okufaana mu ngeri enjawulo ku bwa Yesu omulokozi waffe tusabye amiina omusajja ayogerwako mu byafaayo gwe bayita Marco Polo yagenda n'ava mu tawuni eya Venus bwe yali amaze yadda e Venus mu kibuga ekimu eky'ensi eya Itale oluvannyuma lw'okumala emyaka emingi ng'atambudde ne yeetooloola yagenze mu mikwano akoze emikwano abantu wangi ng'amaze ebbanga ddene ng'atambula agenda n'addayo e Venus ng'alina emboozi nene ey'okubabuulira omusajja ono gwe bayita Marco Polo bw'atuuka ng'amaze okutambula Far East akoze byonna yaliko e India yayita mu China yagendako Indonesia
n'atambula n'akomawo mu tawuni eya Venus mwaka 1295 AD n'ababuulira emboozi eya zaabu ne feeza gwasisinkanye. Omusajja ono Makipolo kyava babuulira n'abagamba nti bwe yabadde atambula yasisinkanye enjazi eza bbulaaka ezabadde zaaka. Mu biseera ebyo tewaliwo omuntu yali amanyi kye bayita call. Era mu ngeri endala n'abagamba nti bwe yabadde atambula n'asisinkana olugoye lwe yayokyezza ne lugwana okukwata omuliro. Era bw'atyo baali tebamanyi nti mu biseera ebyo abe Venus baali tebamanyi nti waliwo kye bayita asbestos. Bwe yatambula n'akomawo n'ababuulira nti yasisinkanye emisota egirina obuwanvu bwa meters 10 era nga zirina emba ennene ddala ezisobola okumira abantu. Naye baali tebamanyi nti boogera ku goonya. N'ababuulira ku binazi ebyenkanankana omutwe gw'omuntu ng'era juice ali mu binazi ebyo mweru ng'amata. N'ababuulira ku ebyo ebintu birala bingi n'abanyumiza ebintu bingi ne bamulowooza nti alabika alimba. Ebintu bino eby'eggulu bwe tubyogerako abantu bangi batandika okukola obufilosofa ne batandika okulowooza. Olunaku lumu naliko mu saluuni emu ng'Oluganda ali mu kunsala nga bali mu kunyumya emboozi. Oluganda yali atuddeawo kyava agamba nti yeggulu erirye bakazi tikasaabeera n'omukyala tomusuubiza eggulu ddala kubanga eryo liba limumala. Abantu bangi ku mulembe guno balowooza nti okuzuukira tekuliiyo era balowooza nti bw'ozaala omwana olwobeera omaze okuzuukira ng'ebyeggulu tebabirowoozaako. Naye abooluganda baagalwa njagala kutwebuuza ekibuuzo ekinene ddala ddala eggulu gyeriri. Waliwo abalowooza nti eggulu y'endowooza y'omuntu. It is a state of the mind. It is an inner peace. It is a state of calm. Embeera omuntu gy'abeeramu nga talina bimusumbuwa ng'alina emirembe nga kakkanye ng'ali awo anywa ku mazzi alya emmere n'emukka n'agiwulira bulungi. Abamu balowooza nti eggulu, some people abazimbye amayumba ag'ebbeeyi aga ssente trillions and billions of money bagambye nti heaven is my house, you should see it, it is worth 3 million. Bagamba $3 million. Abamu balowooza kubanga bazimbye amayumba amanene ag'amaanyi ne balowooza nti mwana tu emmotoka zaabwe oba amayumba gaabwe ly'eggulu. Naye twagala twebuuze, waliwo ekifo ekyo waggulu eyo mu bwengula ekyatuukirira ekibuga ekyateekebwateekebwa Katonda, ekibuga omutali kubonaabona, ekibuga omutali kulwala, ekibuga omutali kufa, ekibuga omutali kibi, ekifo ekijjudde obuteerowoozaako n'obulungi obwenkomeredde. Bw'onaasoma Bayibuli yo mu kitabo kino eky'Abakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiri olw'omwenda, Bayibuli egamba nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutabulirangako n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala. Bayibuli etugamba baagalwa nti eriiso lyo bw'oba obikutteko. Abamu batambudde ne bagenze Dubai, bagenze China ne basanga ebizimbe eby'amaanyi. Abalala mulina ebizimbe munda ng'ennyumba ze musulamu zitunula ng'omuntu. Abalala mulina amamotoka ag'ebbeeyi nga bw'ogituulamu ogigamba bugambi neyetambuza. Emmotoka benzi ng'ogituddemu owulira ng'alinga ali mu kifo ekirala ekyawukana ku nsi eno. Naye Bayibuli etugambye nti eriiso bye litalabangako nti teriiyo muntu yali alaba eggulu n'okutubye kutubulirangako ebitajjanga mu kutuuka. Waliwo emboozi nnyingi ezinyumiziddwa ng'Oluganda bw'atandika okunyuma toyagala kuseeseetuka. Naye njagala kutegeeza ebyawandiika ebitukuvu ebyogera ku bulungi bw'ekifo ekyo bitugamba nti eriiso bye litalabangako, okutu bye kutabulirangako, ebyo ebitayingiranga mu kufumiiririza kw'abantu, ebyo Katonda byatuterekedde ffe abamusinza era abamutendereza. Ebirowoozo bye tebisobola kutegeera birowoozo bya ggulu. Tosobola na kutandika kulowooza ku bulungi ku kitiibwa. Eggulu kifo kya ddala. Heaven is a real place for real people. Eggulu kifo kya ddala. Era ekifo ekyo nga Katonda akitegekedde abaddu be n'abazaana be abamutya era abamuwa ekitiibwa. Bonna tuna bajjajjaffe ne bannabbi ab'edda baalyayananga okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Abakristaayo bangi abatambudde ensi eno nga balina okusuubira okw'amaanyi okw'okulaba nga bakimekinga ogenda mu ggulu. Betwoge
ayogera ku ggulu motivation nene eri abantu bangi. Abamu baleseewo okuwasa n'okufumbirwa ne baweereza Katonda basobole okufuna eggulu. Abalala bavudde ku mize mingi, omuli obwenzi, omuli obukaba, omuli okubba, omuli okulimba, basobole okusikira eggulu. Bayibuli etegeeza nti eggulu kyekifo ekitayingira. Obulungi bw'ekifo ky'eggulu tekuyingira kufumitiriza kwa birowoozo bya muntu. Amaaso bigitalabangako, okutubya kutawulirangako, ebitayingiranga mu kufumitiriza kw'abantu. Ebbulaniya essula y'e11 olunyiri olukumi agamba atya? Bayibuli egamba kubanga Ibulayimu yalindirira ekibuga ekirina emisingi Katonda gye yakuba kye yazimba. Bajjajjaffe ne bannabbi ab'edda bajja nga balina essuubi nti waliwo ekifo Katonda, waliwo ekibuga, waliwo ekifo Katonda kyatekedde ggwe nange abakwata ebiragiro bye, abatambula nga bw'ayagala, abakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe era kubeera mukama w'obulamu bwabwe. Bw'ona asomako mu Yokaana essula 14 olunyiri olusooka paka ku lwokusatu, Yesu ng'ayogera n'abayigirizwa aba bagamba omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ekifo. Bassebo ne bannyaba b'oluganda, njagala okubategeeza ti eggulu kifo kya ddala. Yesu yagenda okututeekera ebifo, naye nga bw'ateekateeka gwe nange tugwanye okweteekateeka okulaba nga tusaanyizibwa okubeera mu bifo ebyo Yesu byatutegekedde. Eggulu bwe tulyogerako Buluganda baagalwa, njagala otegeera omanye eggulu kifo kya ddala nga bw'olaba ekifo kino ekya New York. It is a real place. Nga bw'onaalaba nti ekibuga ekya Nigeria ekya Lagos, ekibuga ekya Kampala nga bw'okitunuulira bwe kityo n'eggulu kifo kya ddala. Eggulu kifo kya ddala nga bw'olaba ebibuga bye twogerako leero oba ebifo ebirala byonna, era abantu abagenda okubeeramu bagenda kubeera baddala nga balina emibiri egikwatwako. Ekitabo kino ekyokubikkuliro essula ya 21 olunyiriri olwokubiri, omusajja Yokaana omubatiza ng'amaze okussa, Yokaana omubikkuzi, John the Revelator ng'amaze okusibwa kazinga Patmos. Bw'amala okusibibwa eyo afuna okwolesebwa, alengera Yerusaalemi ekijja, afuna okwolesebwa, agamba ati, Bayibuli egamba nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda. Bayibuli egambye nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Yokaana omubatiza yalengera ekibuga Yerusaalemi ekijja nga kijja nga kiringa omugole ayonjeddwa bba nga kitegekeddwa. Yokaana bwe yatunuulira ekifo kino kye yali afunye okumukolesebwa, n'abula description endala yonna gy'ayinza okukozesa olw'okunnyonnyola, n'akozesa ekyokulabirako eky'omugole ayonjeddwa bba. Ekifo kino kya njawulo, ekifo kino eky'eggulu. Yokaana bwe yafuna okwolesebwa okw'obulungi bwakyo, beauty ne glory, kyava akiyita ng'omukazi ayonjeddwa bbaawe. Kifo ekijjudde essanyu, kifo ekirina omukwano, kifo ekirina obulungi. Era bw'ogenda ku mukolo gw'embaga osangawo omugole ng'ayambadde okusinga abalala bonna. Tekikkirizibwa metroni oba bestimani kwambala kusinga bagole. Bayibuli egamba Bayibuli etugamba mu lunyiri 14 ne bbugwe w'ekibuga yalina emisingi 12. Ekisenge ky'ekibuga kino bw'okitunuulira nga kiringa kizimbiddwa emisingi 12, kwegamba kibuga kya ddala. Emisingi ya bbugwe w'ekibuga gyayonjebwa na buli jjinja ery'omuwendo omungi. Olunyiri lutegeeza nti ekibuga kino kiyonjeddwa, kirina amayinja ag'omuwendo agakiriko. Era Bayibuli wana tubweyogera ku kibuga kino Yerusaalemi ekijja etegeeza mu kitabo kyakubikkulwa essula ya 2:16 n'ekibuga kyenkanankanyizibwa enjuyi zonna, n'obuwanvu bwakyo buli ng'obugazi
n'agera ekibuga n'olumuli amabanga 10,012 obuwanvu n'obugazi n'obugulumivu bwakyo bwenkanankana. Zino ziringa kilometers 24,000. Ekitegeeza ne bw'onaa kitunuulira each side of the city kyenkanankana 600 kilometers 600 kilometers 600 kilometers. Tuoba oli wakupima leero ojja kukwata obuwanvu bw'ekibuga kino okusinziira bw'akyogerako Yokaana akinnyonnyola Yerusaalemi ekijja nga kijjira ddala. Gamba bw'onaakwata ensi ya South Africa n'ogattako eya Namibia n'ogattako eya Botswana n'ogattako eya Zimbabwe n'ogattako eya Zambia n'ogattako ya Angola n'ogattako Mozambique, bwe bunene bwe bwabuga bw'ekibuga kino Yerusaalemi ekikka okuva luddawa mu ggulu. Ku Bikulu Esula 21 mwagamba nti n'emiryango 12 luulu 12 buli gumu ku miryango gwali gwa luulu emu, n'oluguudo olw'ekibuga zaabu ennungi ng'endabirwamu etangalijja. Abamu kufa bali wano leero tetufunanga na mukisa kulaba ku zaabu, tomukwatanganako n'essaawa ze mwambala weefaananyiriza zaabu, naye ekibuga kiri sitwiti zaakyo zazimbibwa zaabu awedde emirimu. Basabona banyabo twandifubye okulaba nga tukola kyonna ekisoboka okuyingira mu kibuga ekyo ekijja Katonda kyatutegekedde. Ensi empya tuwona ebizibu by'ensi eno. Ku Bikkulirwa 22 olwokubiri agamba n'endaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Yerusaalemi ekijja kapito y'ekibuga kapito y'eggulu eri transferred okuva mu ggulu okujja ku nsi eno. Njagadde otegeera omanye Bayibuli etegeeza nti actually mu Kubikkulirwa Esula 23 n'empulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda awamu nabo banaabeeranga bantu be, naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe. Bayibuli etegeeza mu Kubikkulirwa 23 nti mu kibuga kino Yerusaalemi ekijja ekibuga eky'eggulu kigenda kubeera transferred okuva mu ggulu kijje kiteekebwe ku nsi eno egenda okutondebwa obupya, tubeere ne Katonda nga tumulabako n'agafa amaaso gaffe abiri ne tuweta agenda mu ggulu kumulaba. Kapito agitransferinze agijje mu ggulu agitadde ku nsi eno olw'omukwano mungi gwalina era eriggwe nange mu ngeri ey'enjawulo. Bayibuli kyeveerangirira omukisa mu kitabo kino eky'Amatayo Esula 5:5. Bayibuli egamba nti balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Ensi eno Mukama agenda n'ekibi kyayo na buli kimu ekirimu n'ebyobuwangwa bigenda kuzikirizibwa. Mukama atonda ensi eno bupya, kapito ye agiteeke ku nsi eno mu ngeri ey'enjawulo. Bonasoma mu kitabo kya Peetero Esula Esula 3 olunyiriri olw'10 agamba atya? Agamba naye olunaku lwa Mukama lulijja ng'omubbi, eggulu erivaawo n'okuwuuma okunene n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Olw'13 agamba naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu bwe butuula. Basabona bannyabo ensi eno ebadde emaamiddwa ekibi egenda kuddamu etondebwe bupya. Ensi eno ebadde ewambiddwa n'eggulu ly'ensi eno erijjudde satellites ez'enjawulo ezisukka mu 30,000 man-made parts in the atmosphere eziteekeddwayo olw'okuyambako mu ngeri emu oba endala. Njagala okutegeeza omwagalwa ti byonna bigenda kulongoosebwa. Katonda akwate ekibuga kye Yerusaalemi ekijja akiteeke ku nsi eno. Tugenda kubeera naye ku kibuga kino. Bayibuli kyevudde egambye balina omukisa abo kubanga bagenda abawombeefu kubanga bagenda sikira ensi. Lwaki omwagala obuwuliza ebigambo bino? Tobeera muwombeefu ekimala okukkiriza leero obulamu bwo obwe Yesu osobole okubeera mu kifo kino eky'okwesiima. Eggulu lya ddala teriri mu birowoozo byo. Eggulu lya ddala Yesu akuyita, Yesu akukoowoola. Ebigambo bino ng'obiwulidde lwaki towaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo yakufiira ku musaalaba
n'akutwala okubeera omwana we n'obeera naye emirembe gyonna. Ensi ne sitaani waakwo n'ekibi n'okulumwa na byonna ebadde ku nsi eno Yesu ayagala kubimalawo. Era bw'anaaba amaze okuteeka wano ekibuga kya Bayibuli etegeeza mu kitabo kino ekya Isaaya essula eya 33 onywa olw'abirimu 4 oyo atuulamu talyogera nti ndi mulwadde. Abantu abatuula omwo balisonyiyibwa obutali butuukirivu bwabwe. Bayibuli bweyogera ku kibuga kino Yerusalemu ekijja etegeeza nga senta eya capital y'eggulu emaze okuteekebwa ku nsi eno. Abatuula mu kibuga ekyo tewajja kubaawo n'omu abagenda okubeera mu nsi empya abagenda okukaaba ti ndi mulwadde. Oluganda olwadde ebirwadde. Jjukira bwe wali omuto wagamba nti Katonda bwe naafuna ssente sukaali bwe badde bankubira ngenda tandika okwenyera sukaali nga bwe njagala. Naye kati walwala sukaali ebimu birwadde byo byafuuka binenjagala okuzaamu essuubi nga nkutegeeza ti Yesu atutegekedde ekifo omutali kulwala omutali bulwadde. Bassebo bannyabo Yesu akukoowola gwe nange onaku olwaleero obulamu bwaffe tubemuwe bwana bakomeza abakabaka bwe tusobole okusaanyizibwa tubeere mu abo abagenda okweraga nga tuwangudde ensi eno mu ngeri y'enjawulo. Bakusazisaza olukendo omwana yakulema okusindika ne bakulongoosa owokubiri ne bakulongoosa owokusatu bakusala ogwasooka nga bakulongoosa appendix kati bali mu kunoonya nsigo n'ebirala ebiringa ebyo. Yesu waffe ayagala kutuwonya bizibu mitawaana egibadde ku nsi eno ayagala kukomyawo mirembe. Isaaya 33 agamba atya? Agamba nti amaaso g'omuzibe w'amaaso ne galyoka gazibuka n'amatu g'omuggavu w'amatu galigguka. Awo awenyera n'alyoka abuuka ng'ennangaazi. Bassebo ne bannyabo njagala otegeera omanye nti ne kasiru agenda kwogera mu nsi empya Yesu gy'atutegekedde. Tegeera okimanye kitegeera okimanye nti ekifo kino Yesu waffe akitegese akitutegekedde nga kifo kya kusanyuka. Tewagenda kubeera kukaaba amagulu wagafiirwa engalo wagitemako waginoonya n'ekubula bakuyise engalo mwenda amannyo gakudde ensujja oyo munguza nyomongoze. Njagala kutegeeza Yesu byonna agenda kubizzaawo. Abamu kuma babulira ebigambo bino oyinza okuba omukisa gw'okulaba tegwakuweebwa amaaso wazaali bamazibe. Naye njagala kutegeeza Yesu waffe mu nsi empya ogenda kuba ng'olaba ogenda kweyagala wagenda kubeerawo okussa ekimu n'ebisolo. Tewagenda kubeerawo mpologoma kutawaanya kayana. Byonna bigenda kubeera mu amone nga mirembe myereere nga Yesu waffe tumulabako. Ekibuga ekyo ekijja kubikulirwa 22 olusooka agamba yandako omuggo gw'amazzi ag'obulamu. Vakuwagana amazzi ge tubadde tunywa ebbanga lyonna n'olwa typhoid n'ofuna dayolera n'ofuna dysentery omugga guterekeddwa abooluganda baagalwa ku bikulira 22 olusooka agambye yandaga omuggo gw'amazzi ag'obulamu. Ogumasaamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'omwana gw'endiga. Waliwo omuggo ogw'obulamu mu ggulu. Va ku buno obulwadde bwe tubadde tulwala olw'amazzi n'olwa typhoid n'olwala kolera dysentery n'okwalidawa bidayoliya n'ebirala. Yesu ategekedde ekifo ng'emigga gyakyo gya bulamu buli wonywako ng'obulamu bweyongera. Kyenva njagala okuyita oluganda omwagalwa ti Yesu ategekedde ekifo kino atuwonye ebizibu emitawaana etusinkanye ku nsi eno. Ku bikulula 22 olwokubiri agambye wakati w'oluguudo lwakyo era eruyi n'eruyi ow'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12. Bayibuli etegeeza bassebo n'abanyabo ng'ogyeko okuba nti ensi eno egenda kubeeramu emigga egy'obulamu naye mugenda kubeeramu n'ebibala. Si muti gumu si muti ebiri naye emiti emingi nga bw'oba onywa bulamu nga bw'oba olya bulamu. Waliyo okuwonyezebwa. Bayibuli etugamba oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi teri kuyosa gubala bulungi n'amalagala g'omuti gwakyo gwakuwonya amawanga. Bassebo n'abanyabo Yesu ategeeza ti ekifo ekyo gye kiri obulamu bwo n'obwange. Bassebo n'abanyabo tubumukwase leero. Wagenda kubeerayo emirembe wagenda kubeerayo okukaanya. Ensi eno tukaabiza ekimala
Nemo tugenze mu vacation tukomyeyo tusange bizibu ebimu naye Yesu atutegekedde ensi gwe nange gye tugenda okubeeramu ensi ey'okweyagala ensi ey'okwesiima ejjudde emirembe akukoowoola leero obulamu bw'obumukwase ebyensi bigaane n'eby'eggulu bigaane. Oluganda omwagalwa, lwaki obulamu bwo olunaku olwaleero tobukwasa Yesu n'akwerokolera? Lwaki tokkiriza muganda mwennyina zampuliriza sabbiiti eno lunaku lwa nkya nojja wano ekireka prime radio enamba nagikugambye dda 0702084832 jangu obatizibwe jangu bakunyike ensi ekunyize left right and center. Lwaki okkiriza ensi ogifiirwe oleme kugyeyagalirako neggulu likuleme? Olunaku olwaleero waayo obulamu bwo owone ekibambiro ekigenda okujja ku nsi eno. Waayo obulamu bwo yensuwarensi yokka gyogenda okubeera nayo mu kiseera kino. Bw'oyogera ku ntalo mirundi gy'osulidde ekikomando oluusi n'atunda capati ezo n'alanga okubuuza nti waayi leero lya ku mmere n'abula okikuma naye nga talina kyakkola. Obulwadde n'emyaka egituwese erina amannyo mu kamwa ng'oluma gundi za soda ozibadde osumuluza amannyo kyokolo naye kati n'akagaya toyina ennyama olwana nayo oyina kugirunulira lunaku lulamba osobole okumira. Basebo nabo Yesu atukoola era tutegeeza nti ekiseera ekyo weekiri wagenda okuzzawo byonna okubonaabona emitawaana ekimala kimala. Obulamu bwo leero buweeyo eri Yesu bw'anaaba akomeyewo tubeere mulamu bw'okwesiima. Ennaku etulumya ekimala abamukumu abaana mubatumye n'abawannaku naye Yesu atukoola ayagala tutwala mu kifo ewatali maziga ewatali kukaaba ewatali kulwala ewatali kufiirwa. Yesu atukoola. Lwaki obulamu bwo leero oluganda omwagalwa tobuwaayo eri Kristo ekifo kino ne kibeera ekitundu gy'oli ng'onywa ku mazzi ag'obulamu ng'olya ku muti ogw'obulamu nga weeyagala tewali kulwala tewali kufiisa tewali kukaaba obulamu obusanyusa bwe butyo Yesu abutuwekedde amukuse guno agutuwadde akoola mu ngeri enjawulo. Isaaya essula 14 pakulu 9 agamba atya? Bayibuli egamba n'omusege gunaasulanga wamu n'omwana gw'endiga n'engo enaagalamiranga wamu n'omwana gw'embuzi n'ennyana n'omwana gw'empologoma n'ekyessava wamu n'omwana omuto azikulembera. Wulira obumu obwo obwaliwo mu lusuku Edeni Katonda agenda kubukomyawo ng'omwana omuto asobola okukulembera empologoma. Obulamu obulizo kankusomero nnyiri luno mu kitabo kyakubikula essula 2:2 Bayibuli egamba naye nakiba naye alisangula buli ziga mu maaso gaabwe era okufa tekulibaawo nate so tewaabengawo nate naku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa ebyolubereberye nga biweddewo. Tufiiriddwa ab'emikwano tufiiriddwa abaagalwa obannamwandu kati omazeemu emyaka 3 embeera gy'olimu ey'okufiirwa abaana ogimazeemu emyaka 8 nga wali weekomya bw'amala okuzaala bano olowooza nti biwedde abaana baafaladdu n'ebirala. Njagala okutegeeza omwagalwa Yesu atutegekedde ekifo ewatali maziga ewatali kukaaba ewatali kulumwa. Olunaku olwaleero lwaki obulamu bwo Yesu tobumukwasa? Lwaki obulamu bwo leero Yesu tobumuwa n'obeera mu abo abagenda okusikira obwakabaka obw'omu ggulu? Bw'obanga gy'oli omuganda mwennyina zampuliriza ng'obulamu bwo wandyagadde okubumukwasa wandyagadde okubuwa Yesu leero mu ngeri enjawulo. Njagala okutegeeza okubatiza kwa lunaku lwa nkya weeteeketeeke leero Friday akawungeezi teekateeka byonna enkya keera bukeezi jangu ku prime radio wano ekireka endagiro oba togimanyi 07084832 gikubeko bukubi bajja kukulagirira oba 07656264 eyo nayo ojja kuyitako 07771924. Yesu akuyita byonna bigaane obwavu bukulumya ekimala. Lwaki tomalirira leero? Ebyeggulu tebyetaaga kapito. Kkiriza obatizibwe, kkiriza Yesu abeere omulokozi wo, kkiriza Yesu akulokole maziga g'okaabye. Obanga gy'oli eyo muganda mwennyina z'omwagalwa njagala kusaba essaawa eno yennyini gwe nange tweyo okusaba. Yesu waffe ategekera ebifo nga bwe yagenda okubiteekateeka naye nga bw'abiteekateeka gwe nange tukkirize abeere Mukama abeere omufuzi abeere Lord abeere Mukama abeere omulokozi waffe mu bulamu bwaffe. Obanga gy'oli eyo nja kusaba we mubakula okusaba. Katonda waffe omukulu w'omuggulu twagala okwebaza nate n'olw'ettuntu lya leero.
Twebaza Mukama bw'otuwadde omukisa guno okwogera gye tuli. Weebale nnyo weebalira ddala Mukama bw'otuwadde omukisa okufuna bwe gutyo okulya ku bigambo bino nti eriiso ebitalabangako n'okutu byekutawulirangako ebitayingiranga mu kufumitira kwa muntu by'otegekedde. Nsaba ffenna abawulidde ebigambo bino Mukama okusinziira ku mayengo ga Prime Radio gye tusinzira okuwulira ebigambo bino Taata ffenna otwerokolere waleme okubaawo n'omu agenda okuzikirira naye ffenna tusikire obulamu obutaggwaawo. Kyenva nsabira omuddu ono omuzanawo akyali mu kiwumba ekyokussalawo nga bikyamusobedde. Mukama muyambe musaasire mujje mu kiwonvu ekisigiriza ekyokufa asobole okutambulira mu kikubo ekyangaala kubanga Mukama atufiirira ffenna era oyagala okutulokola. Njagala okusabira oyo akyatidde muzadde we n'amugamba bazadde we n'abagamba atya mukyala we n'amugamba atya omwami n'amugamba atya. Nsabye omusumulule ategeere amanye nti obulokozi bwa muntu ssekinnoomu alina ekibuuzo kyonna. Nsabye omuwe obuvumu obukiwandiika waakiri ne bw'anaafurashinga oba bw'anaakisindika message eyo ku WhatsApp tusobole okumuddamu. Taata ffenna bwe wafiiririra tusobole okulokolebwa tusikire obulamu butaggwaawo. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa naffe tuwomukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina. Amiina. Mukama akumpeera omukisa.